Katugeze mu Endobeso. Hello Sebo. Sebo. Zebampita Mukunja wa BTFM mu Endobeso wano program sisimu kawangamye kubireko. Sebo mgana nitanso kuuliza. Kale Sebo. Wewe okuyamba abantu n'okuweereza eggwanga. Kale Sebo. Kati mgana ninamu buzibu nga bw'oyamba abantu. Nange ntabondobesezeko ku muntu ono ndi mbuzi w'amaanyi. Buliwa. Otulotumbula Nebwemba nywedde mutugaana. N'omukyala. Namufuna. Mu ngeri y'okuba nti musanze alina gwakyawaganye naye. Ne muzaalamu abaana abo babiri. N'apanga ku by'okugenda ebweru saamukugira. Agenda n'anoonya ssente. Kyaddaaki akadda mu bbanga ttonotono. Bbanga ki? Enzi ng'ebiri yakadda. Naye ndaba embeera eriwo. Kase tolinze waka wano. Alaga mutima guli eno tambula tasabye. Ninkweraliikirira kw'amaanyi nafunyeeko n'olugambo nti alabika asisinkana ku Ddaani. Ate Ddaani yani? Ddaani ono gwe namubbako. N'omuzaalamu n'abaana. Lwe luvuuma oluliwo n'embizzi ziri awo akasi za mulembe. N'essimu gye wampadde yani? Emu ya Ddaani, emu ya mukyala. Naye omukyala yeriwa? Semba wansi. Kati gw'oyagala kumanya ki? Njagala kumanya basisinkana baddamu ne bakolagana. Yamba Uganda yabuyamba abaana. Kale beerako ku ssimu tovaako. Taata. Hello? 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 Jebale. Jebaleko. Nakuulira. Oli ludda wa? Wange? Oli wa? Hello nga sikuulira. Oli ludda wa? Nina wendiko. Anti ngamba ng'oli mbireekaano oli wa? Nina wendi awali ebireekaano oba ani ono? Nze Ddaani. Ani? Ddaani. Ddaani? Ddaani sooka olindeko nve mu bireekaano. Sooka olindeko katono nve mu bireekaano twogere. Hello? Hello? Wangi Ddaani? Gwe kisinga oli mbireekaana kumakya kuno abantu bagenda ku mirimu gwe muli mbireekaana. Munnaaye anti mbadde mu bireekaana babadde balina we bankoleddeko kapate. Mikwano gyange gye gyankoleddeko kapate. Nga gyendi. Obadde mu kapate? Mbadde mu kapate mikwano gyange gyankoleddeyo eno kapate gyendi eno. Kapate kaaki? Anti munnaaye engeri gye mbadde nva ebweru. Mikwano gyange eno mu kapate kange. Mukyalina mu kapate ku makya kuno? Wangi? Mpulira iye tukyali mu kapate. Gwe kakati njagala kulabako. Naye olowooza sigenda kusala. Ojja kukola ki? Olowooza sigenda kusala. Kusala otya? Banaye olowooza bukyankomawo ebweru omusajja tampeeza, omusajja tampuumuza. Omusajja tampuumuza tanganya na kulabako mu bintu gwange busumaatuwaya bwange bwe neeterekera. Omusajja takuwumuza?
Omusajja tampu kiro misana akyandika amaddu. Ngeri gyendudde Ebweru. Mayidani kyetugenda okukola. Ngenda mulimba. Nti ndi mu kibada. Kati bwe mmala mulimba nze nzije nkulabe. Bannange omusajja nga wa tabbu. Bannaye era tajja tulemesa bannaye tajja tulemesa ekijja kijje nina mulimba kati okukulaba kati mpa ku ssente nno. Otandise ebintu byo ate bintu byange biriwa? Ebintu ebyo byotandise nze omukazi nze alina okuwa. Mbadde manyi gwalina okumpa ate nze alina okuwa. Nandi munnange gwavu Ebweru oba olina ku ssente enzungu. Siwe kibeera naye kandabe oba nsobola okufunirayo kenaaba nsobodde. Kenaaba nsobodde kenja okuwa. Naye nga sijja kusuubiza kingi nnyo naye kenaaba nsobodde. Bannange kapate kabaddewa? Ane kapate kali eno naye bano abapate babano batandise okunoonya babano batandise okumputa. Eka nkuggyeko tujja kuddamu twogere nga nvodde ku kapate. Kale sebo nekasita nakingamba nga mukebera. Olina akakebera gubagaye sawula tomato sauce eyanjira. Wano wabaddewo ebyokufumba. Mpulidde nayogera ku tomato sauce era bamuteka mu byakulya. Kulya. Kati lwaki olimba muno nti amwana astronaut? Togenda ku mwezi. Alimba muno. Ndigoli mugenzi wa ku mwezi. Omukizungiriza. Naye katona kirinya. Ate kasita okiwulira ekyo ggwamu amaanyi ni musajja opanguluka naye enteekateeka zonna n'oziyiwa. Situkangako ku mwezi. Ate gwe olina okugenda. Njagala bantwaleko mu kizungirizi. Abakazi bagendayo. Nange bagambe nti Mukunja is an astronaut. Naye banna abantu batuuse n'okugenda okufuuka bakyefu. Sisa tesuulidde nze mpulidde tomato sauce simanyi muwogo simanyi simanyi ate asikaali ogenda kuba mukebezi simanyi biki. Endobeso mugiwulidde mwe mugyogerako ki? Mukazi ali mu ndongo kumaca ekuba eyo akyalinda busaasaane. Mwemala tuweereza bamikwano ono Karo naye bannanga abakyala nga tuli ku level ya waggulu. Kaddanyuma oyo mubi kaddanyuma mubi omwami yenyweze. Oyo Dani bagenda namuwa ku ssente okulyako. Mukunja abantu b'emisango bakwagala nnyo no Karo. Kanyuma biro biri naye akakati oyinza okukafiiramu. Mwana muwala kati kaplani konna ka plani zibakayine kati ekirungi omwana mulenzi ategedde ekituufu naddibwa agenda osisinkana Dani naye bannaye tomato sauce simutegedde. Ange sibitegedde nze sibuliddemu kufumba. Njabbi bannyonnyoledde akatumalirize. Ne bannaye omukazi takyamusobola amwesonyiwa n'oyo omukazi omulala kuba yuyo amugambye agenda mulimba. Ne bannaye musajja wa Kabaka nga bulijjo basooka kwavula zikusooka sinzira na mama wokota mugoma ekirinete mu mpigi. Munnange nno abakyala bwe batugeta owulidde kitegeeza tebaba balwadde tebabeera mu Nsonga tulemesa ebintu. Steven nsinzidde ekazana ku kisaawe naye omwaka omusajja oyo ate omukazi akebera wansi okuweereza ggwanga. Mukazi akubuliza oli dokita. ezo nabeera muno bisaanyi mudoma muwanguzi eriya nasizaano ku Mityana Road. Wategeera nti waliwo olugendo olukolebwa naye tata waana amulinnye bulinnya Kagere ajja mufuna. Muwanguzi eriya Akagere ako si kalungi engeri gy'otali mbega. Ono jenga Joseph Kasumukaga ebusunju. Omuntu agoyingirwa. Munnange sitegeera. Oyo mukazi asana guno namukebera moti namukebera wansi oba mu tomato sauce.